tuwe ekisita okwebazanga, tuwe ekisita okujjukiranga okukomawo, tuwe ekisita okujjukiranga okudda, kubanga awatali gwe tetwandituuse we tuli, awatali gwe tetwandisobodde. Obwakabaka bubwo n'obuyinza bubwo n'ekitiibwa kikyo Kristo emirembe n'emirembe. Amina. Tuyitangako mulokozi nga olwa byonna erinnya lya Mukama likoleki. Enjiri eyo tunaakubira Katonda mu ngalo kubanga atuliisizza era atutuleesezza. Erinnya lya Mukama yeebazibwe. Katugenda kuwaayo bwetti. Waliwo okubanga kanisa eno erina abakristaayo baayo abagibeeramu bulijjo, babeera n'obweyamo weewaawo. Ate n'abalala babeera n'ebirabo. Kati n'okwebaza kati njala tukole bwetti, sooka ebirabo n'obuki. Kati abalina ekyo temutambula kujja wano, bagenda kutuyitamu bwe bati. Ekibbo kikuyitamu, oteekamu birabo naki na bweyamo. Weewaawo mubeere no mu kiraasi. Kati wetuuka ku kwebaza, awo tunaababuulira ekyokukola. Weewaawo kati birabo naki totambula kujja wano okutuusa nga nkugambye nti jangu wano. Abakebezi mubeere bangu nno, mubeere bangu mweyembeera. Abayimbi omalako lunongo zaako luno, omalako lunongo zaako luno, omalako lunongo zaako luno. Kakati omukoda ate ekizibu kyentya anaawaayo ate bw'atuula aba takyawaddeyo. Mukategeeraako? Musigale nga muyimiridde, musigale nga mukola ki? Kanisa ennamu bwetyo bwetambula. Kale stand up. Stand up, stand up, stand up. Abayimbi mwanguwe, abakebezi mwe mutulwisizza kati. Tuwaayo ebirabo naki n'obweyamo. Okwebaza bwe kunaatuuka tunaababuulira ekyokukola. Kama yeebazibwe. Oluyimba lunaabasanga abakebezi mutandikiraawo. Mutandikiraawo. Oyo badde okwaya. Kama yeebazibwe. Tugende mu maaso.
kaakano nga tugenda mu kiseera ekyokwebaza. Ekyo nno ekiseera kyokwebaza tuteeketeeke bulungi. Buli muntu ng'ajja okwebalizaako maama olw'ebyo Katonda byamukozesezza. Wuliriza kino. Ate kino ekiseera si kyekyokuwaayo ku kigambo kiri ekinene oba eky'ekitabo, kino kyakwebaza. Genda maaso n'oluyimba olulala.
yakusaba tusituke ku bigere byaffe. Maama ono alina omusumba we gwayogerako buli kiseera. Musituke musumba oyo tumwogereko lunye. Ali mu Zabbuli ya 23. Ffenna tukyatulunye nga tugamba nti Mukama ye musumba wange seetaagenga. Nga bwe tukyogera lunye nti gwe musumba wa mukadde waffe maama, era naffe tumwegattako okukwebaza kubanga omubedde okutuuka kaakano. Tukwegattako okwebaza gwe Ayi Katonda sukuluma okutegeera byonna kubanga obedde mukadde waffe maama ebbanga lyonna. Bwe tusoma akatabo ako tulaba nga oli Katonda alondoola, tulaba nga oli Katonda atereeza, tulaba nga oli Katonda awanguza, tulaba nga oli Katonda asukkulumya, tulaba nga oli Katonda awanirira, tulaba nga oli Katonda asanyusa, tulaba nga oli Katonda agaba, tulaba nga oli Katonda akola. Ayi Katonda nannyini ggulu n'ensi, kyetuva tujja mu maaso go okwebaza. Weebale olw'ekisa kyo ekirondodde maama ebbanga eryo lyonna n'okutuusa leero n'okweyongerayo emyaka emingi gy'omuwadde. Era Ayi Mukama twegatta ku ye n'ekibiina kyonna ekiri wano ekireka okugamba nti Ebeneza abadde ggwe. Nolwekyo gulumira emisana n'ekiro, gulumira nga waliwo abantu obanga tebaliiwo, gulumira nga abalabe bagolokoka obanga tebaliiwo. Gambe nti nteekateekera emmeeza maaso g'abalabe bange. Gulumira nannyini ggulu n'ensi mu mbeera zonna. Era twegatta maama mu mbeera ngenda okukwebaza olw'obulamu bwa taata. Tukwebaza Mukama kubanga abadde ggwe. Tukwebaza olw'okuwanirira obulamu bwe n'olw'okumuwa amagezi amangi bwe gatyo okutembeeta n'okukulembera eggwanga lino Buganda ne Uganda yonna n'ensi yonna kubanga ye nannyini nsi. Weebale kubanga omuwadde obuyinza gwe kabaka w'abakabaka mu biseera nga bino, mu mulembe nga guno, mu budde nga buno. Ayi Katonda akole byekisa. Kati tusaba ogulumire era tusaba obulamu mu bulamu bwa maama, obulamu obutaliimu yadde okunyigirizibwa, obulamu obutaliimu yadde okutya, obulamu obw'okusinzanga n'okugulumizanga kubanga wamutondera okuba nannyini ggulu n'ensi. Tusaba omukisa okubeera ku maama, tusaba obuwanguzi okumugobereranga bulijjo, tusaba amagezi agasukkuluma okutegeera kw'abaana b'abantu g'omuwadde okugamwongeranga bulijjo, tusaba entiisayo okumubeerako, tusaba ekitiibwa kyo okumubeerako nga bwe wakikola okuva edda, tusaba amagezi okubeera ku buli sekino omwana amuliraana kubanga gwe Katonda amwawudde mu biro nga bino, mu biseera nga bino, mu mulembe nga guno. Si wano wokka naye ne mu ggulu wabeereyo okwesiima ku lwa maama Nnaabagereka wa Buganda. Obwakabaka bubwo n'obuyinza bubwo n'ekitiibwa kikyo Yesu emirembe n'emirembe. Amiina. Kisa kyote kitengerekeka
webazibwe olw'ebiseera kino era katukakkane nga twebaza Katonda olw'ebigambo ebyo byonna byatuyisizaamu era nga twongera okulaba obukulu bwe n'ekisa kye era n'okwagala kwe. Kale abooluganda tugenda okukola sakramenti eno ekitiibwa kyonna n'okwebaza by'egy'oli Katonda ayinza byonna kubanga mu kisa kye tayogereka waayo omwana omu yekka Yesu Kristo okutwaluza naffe n'okufiira ku musaalaba kwe yaweera omuntu ogumusaddaaka namwe entuufu eyamalira ddala okutangirira yaffe n'okubijjawo. Ekiro kiri kibamulamu olukeyadala bw'ati omugaati era bwe yamala okwebaza n'agumenyamu n'alyoka akabira abageeza bagamba mutoole muye guno gwe mugwagweddayo okunzikiranga bate bamala okunadira bw'ati ekikopo era bwe yamala okwebaza n'alyoka akabira abayizi bagamba akali mu myuku guno bagono ku musaayi gwagenda kana empyo kuyise kubamu ne kuba abantu abangi okujjayo ebikulenga buli emunaagunyangako okunzijukira nze. Ebya Mukama waffe gibe nammwe bulijjo kubanga tuli abasajja n'abakyala abanafu mu kulowooza mu kwogera ne mu kukola era bitusobako ng'abaana b'abantu naye tulina oyo atalemwa oyo asonyiwa ataaseera awonya. Papulo olw'ekyenda erimu abasibwako emikono nga tugamba nti ayi Mukama ow'ekisa esana kumanya mpukoli wansemezayo naye gwe Mukama atajulajula ayina ekisa bulijjo n'ebiro byonna. Ayi Mukama omuli ekisa tuwa omukisa tube tuwemuga omwana gwa Yesu Kristo tumye bwettu omusaayi gwe emibiri gyaffe girinsa omubiri gwe n'obulamu bwaffe bunaze omusaayi gw'omudde omujja ennyo tubeere mu ye naye abeere mu ffe emirembe n'emirembe. Kale abooluganda omubiri era n'omusaayi bwa Kristo ebeebwayo bikume obulamu bw'otukomemu obutaggwaawo. Toola oli era onywe ng'ojjukira Kristo yakufiirira muliire onywe omutima gwo n'okukkiriza era weebaze. Kale abooluganda abasembera ate mwemanyi mwemanyi oba omanyi nti osembera ate nga ddala osembera mujje mutoole sakramenti.
omulundi okutuusibwa era ffe atulaga ekisa ky'obulijjo n'okwagalako eggwanga lya katonda twebaziza mwenna ababadde batugoberera tubadde wano ku St. Stephen's Church of Uganda nga tuzze ku mukolo maama wa Buganda Sylvia Najinda kweyebaliza omukama olw'amaka ge kweyebaliza omukama agenda maaso nga saabisi ekulembedwamu Reverand Samuel Abel Merewoma yakulembeddemu okusinza nga tuli wano ku St. Stephen's Church of Uganda ku mukolo ogw'okwebaza katonda maama Nabagereka. Saabisi yaffe ekyagenda mu maaso tugenda kubeera kati nga tuvayo ku Bukedde TV 1 tusigaleyo ku Bukedde TV 2 paka okusinza kwaffe bwe tunakomekereza era tosubwa okwogera kwa maama Nabagereka yebujjakawo wabulayo dakiika ntono nnyo agenda kubeera nga atutuusaako obubaka era nga atubuulira ensonga lwaki asazeewo olunaku olwaleero okwebaza katonda olw'ebyo ebirungi byamukoledde. Sembera kati tuwedde naye nga saabisi tennaba kuggwa katuveeyo ku Bukedde TV 1 ate tusigaleyo ku Bukedde TV 2 okuuka saabisi bwenaakomekerezebwa. Essaawa eno ng'ekutuusibwako. Sanyusa famire yo ng'okozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly birongoosa olususu bisange mu dduuka lyonna erikulinaanye ne supermarket. Enche ku Bukedde TV. Tashana okunamba bitundu by'ekyama wamu n'amazzi amayonjo okakase mbu otukudde bulungi nnyo kikuyambeko okuziiza endwadde nga UTIs wamu n'okuvaamu akawowa kalungi. Gwali yeetaaze ojja gisanga mu supermarket oba mu famasi zonna okwetooloola eggwanga. SM Phone Spares and Accessories abasangibwa ku Loom Street and Info Towers omwaliyo ogusooka ku dduuka namba FO2 be bokka balina spare w'amasimu yenna owa buli kika. Ssaabasajja okulwanisa Mukenenya bayi okukola bye bakola obongera amagezi n'amaanyi n'okutegeera n'okumanya ekisaanidde mu biro bino. Tusikula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga tumuteeka mu ngalo ze ez'ekisa Mukama omuluŋŋamye era omuyigirize ng'omusanyusa ng'omuteekako bbugo w'amaanyi oyo atalumbika babi. Mukama ali mu bantu ab'enjawulo n'okutegeera okw'enjawulo n'okwagala okw'enjawulo n'okumanya okw'enjawulo naye omuwa amagezi ge wawa omuddu we Sulemaani alyoka atukulembere bulungi. Tuwadde maama Nabagereka omutuwa ekisa abalangira n'abambejja tuwaddeyo bonna abavunaanyizibwa obukulembeze bw'ensikirano be tulina mu Uganda kubanga tuli abantu abamawanga ag'enjawulo naye ng'otuwadde abakulembeze b'enjawulo bonna tubasabidde Mukama beera taata beera mukwano gwaffe. Waliwo abali wano nga kye balina ku mmeme be bakyetegerera bokka. Mukama buli muntu musabidde tuuka ku awo awali okusoberwa n'okuzitoowererwa. Tusikula obuweereza bw'ekkanisa eno ey'Ekireka St. Stephen's n'obusumba buno bwonna pulojekiti eyo Mukama w'ogigabirire. Ebiro birituuka tulijja mu maaso go ne tukuweera obujulirwa. Beera mukwano gwaffe beera Katonda waffe. Nsabidde ensawo z'abaddewo n'abazaanabo zibirimu ensimbi ate bakole omulimu ku lwabwe n'okusinga olw'omulimu gw'ekkanisayo. Twenenya olw'obukodo n'ebirala ebiringanga ebyo naye byonna tukole bulungi. Tuwaddeyo abatabuse abeetaaga okutabagana, tuwaddeyo ababuze abeetaaga okuzaawula, tuwaddeyo abagudde abeetaaga okusitulibwa. Olwaleero nga bwe tuze mu maaso g'okwebaza saanyiza okwebaza kwaffe ate otuyigirize nga bulijjo tweyongere nga bulijjo okujja mu maaso go n'okwebaza. Lumu tulisanyuka nga tukulembeddwa bannaffe abali bakulu
nga bebazze okwebaza wano. Tulisanyuka n'okulaba ku Arsenal akalaaki akakubwa ku kyalo ko kalijjadde mu kkanisa nga bazze kwebaza Mukama. Ne bamaani newankubadde ebigambo bigenda nga bwe bigenda, naye balijjadde ne bagamba nti Mukama tuzze kukwebaza, Mukama tuyigirize, Mukama tukube empiso, tujje mu maaso go tugambe nti erinnya lyo lyebaze. Kale byonna kola bulungi mu Kristo Yesu Mukama waffe. Nekisa n'okwagala kwa Katonda n'okusaati mugomulugu kubeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe egitagwawo. Kale eryekisa ekinyina okukuma kwa Katonda tubawayo Mukama abakuume, Mukama abakiza omusana ogw'omu maaso ge, Mukama oyo abakwatira ekisa era n'emirembe gya Katonda egyo gyokka egy'okutegeera kwonna gikume emitima gyammwe n'amagezi gammwe, biremenga okuva mu kumanya n'okwagala Katonda n'omwana omwagala Yesu Kristo Mukama waffe. N'omukisa gwa Katonda ayinza byonna ogw'Omutaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu kubeere ku buli kinnoomu ali wano, kubeere ku Buganda yattu, Ssaabasajja Kabaka awamu n'abakika n'abalangira n'abambejja olulyo lwonna, gubeere ku Uganda yattu, kulembeze wa Uganda bonna bayita nabo. Omukisa ogwo gubeere eno yonna, njiri ebuulirwe, guleme okutuvaako kaakano emirembe n'emirembe. Mukama yeebazibwe. Mukama mulungi ate ekiseera kyonna. Mukama yeebazibwe. Njala kwebaza Katonda olw'okwolesebwa ab'ekireka bwe mwazimba ekkanisa ne mugikola obulungi bwetu nga n'enkuba tetutawaanyizza n'akatono. Okwo kwe kulengerawa? Kwe kulengerako wa? Kati mbuuza akulinaanye ng'oli mugenyi nti ewammwe bw'eba etonnya muba mukyawuliziganya. Mukama yeebazibwe, erinnya lya Mukama likole ki? Kaakati Reverend Mereo yangu taata tutambule. Abayimbi njala kubeebaza mwebali nnyo mwebalire ddala, mutuzizaayo mu Anglican eri mwebali nnyo mwebalire ddala. Kamanda Mukama yeebazibwe. Mukama mulungi era ekiseera kyonna. Twagala kwebaza Katonda olw'ekiseera Katonda kyatuwadde okujja wano. Tugenda kukola omulimu mutono. Kisooka mwenna muli bagenyi ba maama nga bwe yabayise, era nzikiriza timuzze ate mumukolereko omulimu. Nabategeezezza nti tejja kuba kusonda nnyo kuli awo, naye okuwaayo kujja kubanga kwa kuwaayo ng'ate wetwebaza olw'ekitabo ekyo maama kyeyawandiika. Ekitabo ekyo bw'onooba owaayo, towaayo ng'oga nti ngula buguzi kitabo, naye kiweereyo ng'omanyi nti ozimba kanisa. Kubanga kyo kiri ku mitwalo 10 si weewa, naye oyinza okugamba nti ekitabo ekyo nze nganzi ngenda kiwaako obukadde 5. Obukadde obwo 5 bugenda ku kanisa butereevu. Ekizimbe gaggadde simanya wa projector kanso ono takibalaze bulungi, naye agenda kibalaga. Ekyo maama yagambye kirina okuba nga kikolebwa ate kirina okuba nga kimalirizibwa. Ne Katonda naye abeere n'ekizimbe mu Kampala, si weewa, kya kanisa. Kyaki? Kya kanisa, si kya birala byonna. Sebo kyusa. Okisembeza bulungi ne bakiraba.
abanajja tukisembeza tolese birala abanajja omwaka ogujja tetwagala wadde okubasaba twagala nga tumaze okusaba nga tubasiibula ate nga tubagabudde ng'ekkanisa erina wejja tubadde kusibye singa twogera ne munnange luninze ti guno gwe mulembe gwe tulina okukolera mukama ekkanisa ng'esobola okukola ki okweyimirizaawo naye ekkanisa nga tesobola kweyimirizaawo nga tulumbiddwa bano bannaffe abavuga empanka tuli bubi kale nno ekkanisa erina okuba yeyimirizaawo mu mbeera zonna kyetwava tusalawo tukole ekizimbe ekifaanana bwe kityo tujja kuba n'amaduuka 18 omanyi bulungi kyekitegeeza ng'olina amaduuka agasoba mu 10 kitegeeza osobola okweyimirizaawo osobola okukola crusade oyagala osobola okukola buli kimu kyonna kyoyagala osobola okukola overnight zoyagala ng'olina wojja ensimbi osobola okulambula abalwadde bino ebyekkanisa okuwandiika ebigambo ebingi amabugo neteekamu emitwalo 5 ebyo tebiri kireka omusumba n'abakristaayo banakuwadde nnyo wamu naawe emitwalo emeka 5 ebyo kasookedde nzijano tebibangawo ate tunaamala ebyo ate kijja kuba kirala nnyo kale kyetugenda okuwaayo kigendagenda ku kizimbe ekyo kiweereze katonda naye nga tuyita mu katabo ako maama eyawandiika kale nonga owaayo ku katabo bw'okateekako akakadde si bulabe bw'okateekako $2,000,000 si bulabe bw'okateekako 3 si bulabe manya nti ozimbye oyinza n'okuga nti emitayimbwa mwagala emeka nti twagala emitayimbwa 4 muginone era akoba oguze katabo naye ng'ate ozimbye eki ekkanisa ya kristo mukama yebazibwe nga sinayita mukadde wa Reverend yajja okujja wano ayogere bitono ate nga ayaniriza maama okwogerako gye tuli mwami Sekasamba jangu ono ye muwanika w'ekkanisa eno agenda kuba akusomera ebintu bino mulembe ogwa digital ebiseera ebisinga obungi tutambula n'omulembe nga kitwambula nnyo nsimbi mu nsawo naye nga waliwo enkola ey'omulembe guno gwe twandiise ogwa digital kale tulina ennamba eno ne ku mukutu awo bagenda gituteerako sente zo zoba otuwadde ziba zigenda bulungi nnyo ku akawunti ya St. Stephen's Church Kireka. Tujja kuba tukuba obulamu nga buyitaayita ne sitika tugenda zitimba naye olw'obufunda lw'obudde nti Airtel oba onyiga *185*4 era kulagira n'okugoberera OMTN oba onyiga *165*4 era ebe kulaga bulungi nnyo ekyokukola wabula ate era nga bwe tuva mu analog dda ne tudda mu digital n'obusimu bwaffe buli obulala nabwo bukola era onyiga *247# era kakuwa emitendera era ne kakuleetera kyekyokukola neziba nga sente zigenda butereevu ku akawunti y'ekkanisa naye ng'ennamba ejja kuba eyita ne sitiika wa mu lukuuba awo ejja kubeerawo oba n'omu okuntuukirira abagyetaaze tusobola okuba nga tugikutuusaako mu budde. kale omukulu oyo tweyanziza nnyo tweyanziga n'abajjagadde otemyako ne tusembera wooli oba ne ku mukutu egenda kuba nga yeeraga bulungi n'ofollowing endagiriro bulungi awo ensimbi ezo ziba tezituuse mu nsawo yamu muntu buntu naye ziba zigenze direct ku akawunti y'ekkanisa. Tweyanziza nnyo omuwanika
tweyanzeege muzikirize Reverend Simon Dembe omukulu ono ye mission secretary waffe ku province oba yakulira ebyenjiri mu province yonna eya Uganda obulabirizi 39 era yayingidde kiro okuva mu Gafcon e Rwanda ge mafuta g'ennyonyi ge mulaba gano naye mukikubireko mu ngalo Simon kati alinnya nnyonyi Mukama yeebazibwe Mukama yeebazibwe nze nno mpitiddwa okukola ensonga sijja giyita nnyangu kubanga si kya bulijjo si weewaawo ngenda kwogera katono ku katabo kusobola okulaga obuwoomi obukalimu bwe tutyo tunaawagira omulimu ogwo ate n'okuyimirira wamu ne maama eyaleeta ekiteeso ekirungi bwe kiti okulaba nga amaanyi ge n'ebirowoozo bye bigatta ettoffaali ku pulojekiti ye mukubireeko maama nyinza oba oliawo okwewaana nti nze omu ku baawuli abakyasomye akatabo kano ne bakatuuka awasaba Mukama yeebazibwe njagala kubategeeza akatabo ekitabo kino maama kyawandiise kyogera eri obulamu bwa buli ssekinnoomu simanyi bulamu ku nsi kuno kati kitabo kino bwe kitatuukako naye mpandiise ebintu 4 byokka byengenda okwogerako mu ddakiika 2 kubanga sijja birwaka ate nnyalirize maama ajje gye tuli. Ekisooka kitabo kino kya mulembe guno nandigambye nti omulembe ogwesulise naye oba oliawo mwandibadde temwandikitegedde naye bw'obanga oli mu mulembe guno weetaaga ogula ekitabo kino otegeere obulamu bw'omuntu atya Katonda bwe bubeera. Mukama yeebazibwe. Obulamu bw'omuntu ayagala Katonda ayina enkolagana naani ne Katonda. Ekitabo kino era nkubiriza abaawule bannange ffenna tukigule olw'engeri gye kiyigiriza n'okutembeeta omuntu okumanya Katonda bw'omutambulirako ng'omwesiga. Nandibadde mbawa ekyokulabirako naye kigule osome. Ekyokubiri kitabo kino mu mulembe guno ng'abaana baffe okusalawo kwabwe kutono. Tuli mu biro ng'abaana buli kimu baagala kubasalirawo ate ne bwe balina omukisa okusalawo ebintu eby'enkizo mu bulamu bwabwe basalawo bubi. Ddala omuzadde ng'olina omwana ow'obuwala gwe wandyagadde akuweesa ekitiibwa mwana mugulire ekitabo kino. Kiyigiriza ebintu bingi naye ng'ekimu ku byo kwe okusalawo okuleka omukululo ne wayita emyaka n'emyaka naye nga wenyumiriza mu mwana wo ow'obuwala n'ow'obulenzi. Ekyokusatu ekitabo kino ekyenkiyabyemu era kyenkiyizeemu kwe kulaga nti weesiga Katonda mu byonna era okubaawo okwo kuli ku Katonda. Era ekyo maama bakubireko mu ngalo kubanga kyankizo. Osoma ekitabo kyonna n'olabanga obulamu bwa maama buliwo ku lwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Wandyagadde mutabani wo aleme kutwalibwa magezi ga nsi eno, muwalawo aleme kusinibwa magezi ga nsi eno ng'asobola okwesiga Katonda newankubadde ekiddako enkya takimanyi ate tebiggwera nga Katonda akoze. Gula ekitabo ekyo. Kino ekisembayo kiri mu Luzungu nanoonyeza bwe kizza mu Luganda ne binsobera. Nakituumye IDD oba Identity, Dignity and Destiny okusamarizinga ekintu ekyo. Ekitabo kirina engeri gye kikuwa okwenyumiririza mu kyoli n'okunyweza ky'ofuuse n'okyeyambisa okugasa
ensi yonna si kyalo kyammwe kyokka naye ensi yonna. Mukama abeere nammwe. Maama akkiriza ate nkwanirize ojje yogereko eri abantu bano abagenyi bo oyise.
Kama yebazibwe. Kama yebazibwe. Sanyuse nnyo nate okubeera wano awamu nammwe ku lunaku ku sande ya leero. Mwebale nnyo 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 mwenna okubeerawo. Mwebale nnyo mwenna kujja ku lunaku lwa leero. Njagala okusooka okwebaza Reverend Ed Ewoma ne organizing committee eteese service eno omwo nga mwe muli Mwami Joshua Kasibo, Mwami Ronald Sekasamba n'abakyala Millie Kabinga, Florence Namufuta, ne Sarah Namufumba, era ne Samantha Serwaji. Wamu ne executive yonna eya church. Banaye mubankubirireko mu ngalo. Bakoze omulimu munene nnyo nnyo. Ate si leero lwokka naye ate era mu bintu bingi nnyo mu kutambuza ekkanisa yaffe eno. Ne omuwulizi Esther kwebaza nnyo wamu ne group yonna. Era nga njagala okwebaza ne Reverend Elisa Mayanja ne Reverend Simon Dembe lya Yesu awamu ne Reverend Esmond ataliwo. Abo nabo balina amakanisa gye basabira era gye basabisiza gye basumba naye ng'ate mu kanisa eno nabo bakulu ddala kubanga baweereza era batuweereza bulungi nnyo. Sebo nyabo Reverend sanyuse nnyo ate okulaba webale nnyo okutwegattako ku lunaku lwa leero. Njagala ate era nebaza ne kwaya yaffe n'abaweereza b'omu kkanisa eno bonna. Twaleera omukisa guno okwebaza abakyala n'abaami benkola nabo abankolera ennyo ku Lusegere mu ofiisi ya Nnaabagereka ng'omwo mwe muli mukyala Juliet Senteza, mukyala Kate Bwete, Susan Lubega, Mwami Herbert Semtenga, Andrew Muchibi ne team zammwe zonna ezikolera bwe mukolera awamu nabo okumpanirira mu mirimu gyenkola. Bwe mbasi nga sibbo butuufu tewali nnyo kyensobola kutuukiriza. Beebaza. Nebaza Foundation, Nnaabagereka Development Foundation, ne Nnaabagereka Women's Fund. Abamu ba board members bali wano leero abakyala n'abaami. Mbeebaza nnyo okubeerawo era n'enkolagana ennungi gye nnina nammwe. Neebaza ab'ebitiibwa mwenna abali wano mu kusaba kuno. Ate nga muli bangi ddala abalamuzi, ba MPs, ba meya, bangi ddala mutwegaseeko mu saavisi eno. Mbeebaza olw'okuba nti mubaddewo, mwandibadde mu saavisi endala oba ne mugira mu makanisa amalala naye musazeewo okusaba naffe. Okwebaza kuno nsonyiwe sijja kubamenya mannya kubanga muli bangi ate nga sandyagadde kulekayo okusobya amannya agamu ne sigoogera. Ekibuuzo kiri nti lwaki twebaza? Lwaki twebaza? Tutera okwebaza okusiima nga tusiima abo oba oyo aba atuwadde
kyatuwadde. Twebaza okulaga obukulu bw'ekyo ekituweeddwa, kibe kitono kitya, kibe kinene kitya, naye nga twebaza okulaga obulungi bw'ekyo, okufaayo kw'oyo akituwadde, era nga twagala okutendereza omuntu oba abantu aba batuwadde. Twebaza kinnoomu, twebaza abantu mu bibinja, twebaza n'emimwa gyaffe. Oluusi twebaza omuntu omukubira essimu ne mwebaza n'omumwa, oba ne mukola emikolo gy'okwebaza nga bwe tukoze buno. Lwaleero nsanyuse nnyo okulaba nti muneegaseeko nate mukwebaza kuno, kwebaza Katonda nga tutendereza erinnya lye n'obulungi bwe olw'ebyo byankoledde mu bulamu bwange. Ate nga tabikoze ku lwange, naye nga ku lw'abantu abalala bonna bembeera nabo, ku lw'abantu bonna bempeereza wano mu Buganda era mu Uganda. Abantu buli kinnoomu tetuli lwazi, bye tukola tubanga oluusi tulabanga ababyekolera ffekka, naye ate tuba tukolera n'abo abantu betubeera nabo, abatuli okumpi, abantu betuweereza. N'olwekyo nsanyusa okulaba nti mwenna muzze, mikwano, abafamire benkola nabo, betusaba nabo wano mu St. Stephen's, mwebale nnyo okubeerawo. Sisobola kulekera okubeebaza. Zabbuli 17 olunyiro olusooka lugamba nti mwebaze Mukama kubanga mulungi, kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna. Ate muba aba Thessalonians 5 lunyiro 18 lutugamba nti mwebazenga mu kigambo kyonna kubanga ekyo Katonda kyabaagaliza mu Kristo Yesu gye muli. Era ngako bwenkaddamuko mu Luzungu kagamba nti rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Jesus Christ. So kitugamba in all circumstances, si wokka ekikusanyusiza oba mu bintu byolabanga ebinene ennyo oba ebyekitalo ennyo, nedda, naye mu buli mbeera zonna weebazenga Mukama. Mazima ddala nsaanidde okwebaza Mukama. Olugendo lwa ntambuzizza emyaka gino gyonna 6, ate nga akyantambuza emyaka emirala mingi ddala. Mukama waffe yeebazibwe. Atambuzizza okuviira ddala mu buto bwange, mu buvubuka, mu kusoma kwange, mu mirimu gyange gye nkoze, mu bazadde bange, abantu benkuze nabo, abantu bembadde nabo mu bifo ebyenjawulo byonna gye ntambudde. Mu Uganda muno, mu nsi ze ntambuddemu, gye neeyongerera okusoma n'enkola te n'enkomawo. Emyaka egyo gyonna Mukama ankwatidde.
nensobola okuvunuka ebizibu bingi nnyo ate nensobola n'okujaguza ebintu bingi nnyo Mukama byankoledde mu bulamu bwange. Kinsanyusa n'okuba nti abamu ku bantu wano waliwo gurupu y'abakyala be nasoba nawo mu secondary school ewanyange muwubeeko bannange egyo myaka nno mingi ddala olwakuba abakyala abo balabikanga abawala abato naye nga twatambulira wamu ate era ne beeyongerayo bakyala bakulu balina abaana balina abazzukulu ogamba ffenna twebaza Mukama olw'okutukwatirako. Mukama nansobozesa okuwandiika ekitabo kino ekyebyafaayo byange mu luzungu kye tuyise autobiography. Nensobola okujjukira n'empandiika ebyo ebirimu. Oluusi olwo natandika kuwandiika kitabo oyinza okuga nti oba naabijjukira nti obanga osomye ekitabo ky'omuntu omulala kubanga nasomanga ebitabo ebyafaayo by'abantu abalala nasoma ebyafaayo tugambe bya mukyala Kalema Roda bya mukyala Joyce Mpanga n'ebyabalala naye ng'oluusi ogamba yajjukidde atya ebintu bino byonna okuviira ddala we yazaalibwa nasobola myaka gino gy'alimu n'aba nga akyajjukira. Naye kyewunyisa bw'otandika okuwandiika n'oba ng'oli mu kifo ekikuwa emirembe obulungi ojjukira ogenda okulaba nga ojjukira. So nolwekyo temubeeraawo ne mutuulaawo ne mulowooza nti omanyi biyiseewo sijja kusobola kubijja. Era nga ekimu kyenyinza okwogera nti omanyi lwakuba twatandika omulimu guno gwatandikibwanga emyaka 5 emabega naye nga gututte emyaka 3 kugamba okuwandiika naye nga okutandika okukola interviews zatandikanga myaka 5 kati ne wabaawo abamu nga bagamba nti nga bino nga sijjukira bulungi tewannayogera bwe nti ekyomukisa omulungi abantu bano benakolagana nabo mu kitabo kino nga barekodinga ne baplaying obutambi obwo ne babajjukiza nti ki mujjukire naba kituufu ddala bwe nti bwe nayogera kuba kyangu nnyo okwerabira. So nabanga omulimu gwabwe gwonna bagulina nga baterese bulungi nnyo ebiwandiiko kubanga omanyi ebyogerwa bingi nnyo naye tusobola kuwandiika buli muntu kyayogedde olina okutoolamu kati mu editing eyo oluusi ebintu biyinza okukyuka naye bw'obanga oterese obutambi obwo omuntu aba yeebuuza nti kino banna kyogera sijjukira n'omuzanyira akatambi ako abagamba kituufu ddala kyekyo kye nayogera. Ekitabo kino ng'era abogezi bwe bayogedde ky'Abannayuganda bonna era nga ku mitendera gyonna mu masomero universities era ekyo kigenda bakitusabye ate era n'ekyoluganda nakyo tuli kumpi kukitongoza nga twatandika mu luzungu naye kati netubanga n'akoluganda nako kajja kufuluma mu bbanga eritali lyawala nnyo. Njagala mukasome mwesomere mwe mwennyini amakulu mugafune bulungi. Abaasooka abamu okubasomera akatabo kano baatoolamu oluusi ebigambo ebyo bo bye balaba ne bateekako essira ku ebyo ebigambo bye byali baagala